Nkwanirizako omulungi ali ku Spark TV ne nkubuuza konti osibyo tyakansiro sibye bulungi omulungi wange akubuuza konze Josena the most wanted the international bay omuchala achasinzo smile ennungi n'amagulu amalungi mu Uganda n'emiriraano. Spark TV call it batukutuusa ko Spark girlfriends mutukuwera ebintu by'okuzimba ebikwongerako ate nga bikusanyusa. Well, nyongera natero kujikiza mu ngeri yali special omulungi wange ne nkujikiza ntona kolero tuli wano ku Malakai Lounge Entebbe Kitende singa oba otuuse Kitende n'ogamba Malakai esangibwa wa buli muntu wagimanya boda bakimanyi atunde nanasa akimanyi atunde ebikajja akimanyi baba kulengeza obulengeza kifo kirungi nnyo green ekagolengera wakakamu bayina ebyokulya ebirungi bayina ebisula ebirungi puulu y'abantu bagenda okusawa neno weeri aba ne banazannyira we wali parking nene abayina emikolo mbaga kwanjula kuhinjira baby shower birthday shower izo nazo wali owuliddeko wano zijjawo olwansonga ekifo kigazi ate kirungi ate kikakamu eyandibetaaze ogendagera ku website yaabwe bookinga nabo bagambe kiweetaaga weetaaga ruumu ya bugazi ki oyinayo bw'osuubira okuva ebweru ng'oyetaaga ogenda obakyaliza bafune ebyokulya ebirungi newantu wakakamu erina kubeera Malakai Eco Lounge ng'eri Kitende. Well nga bw'okitegere nti Malakai ekulinze era nange njagala nkusimbuliro nakine nga sinagenda maaso njagala nsooke nkwanjulire abalungi benda bonako olwairo nga bulijjo beautiful mbampise naye nalulungi waku neno Queen of Peace yogerako n'omulungi TV. Kubuuzaako munnange ali ku Spark girlfriends akubuuzaako Rozo $10 Queen of Peace the beauty believer munnange bw'oba ofuluma ennyumba yo tewerabira okulabika obulungi nga bwe mbagamba nti beauty can take you miles so mukwano endabikayo econtributinga kinene ku bulamu bwo nate tuba tuyingiddewo ate tubaleetera ebipya ebyakabi ebisinga okunyuma tokwata ku remote yo mazima. Well nga tumaze okulaba beautiful waffe wa bulijjo tuyina omugenyi ali special si wa bulijjo ali demure you get my point si wa bulijjo omukulu buuza kumulungi ali ku Spark TV bategere tuliko nanyo olwaleero nsanyuse okuba ku Spark TV. Yes, sir. Mwebale nnyo okunkyaza ndi wano ntudde mu bakyala ababiri balungi masanyazi gankuba left right ndi wano ndi ku power bank ndi ku ndina transformers ndimu wano kati abasajja muleo munneesiimisa Chiyira yenna kati bagenda kuŋŋamba mwana ekya left ekya right nze nina ennamba zaabwe era enda kukola ssente wano abannoonya okufuna contact za bannaye Spark mwaleese abantu nze Ivan Kyeyune teri munnayuganda atammanyi olimba Uganda bammanyi Bakyeyune nga bangi mu Uganda kikyogamba Kyeyune Ivan ow'eddoboozi eriri yekka eddoboozi lyange ezekka sigini kya tune ndiwe nakasongola sinza butakyogera isebo kabula kata okola otya yingire parliament naye abasaatuusi ne bakola batya ne banziba wangi naye nkomawo isebo ate nyiza ofuuka ate speaker bwe mba nyingidde parliament nyiza ofuuka speaker mukwano mukyala nga ate onooba omukutte mu liiso ojja batumukutte mu kirala kyonna akozeeko naye bw'oyogedde bw'otyo atuviire Spark girlfriends kwe tuli omukulu Ivan Kyeyune tumuleesa abere nga baako ensonga za ttanyuma ife tukuyigiriza tukusanyusa ate nga bw'oyongerako mu ngeri emu oba endala omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugenda beera ku nsonga lwaki bwe tuyingira mu bufumbo omukwano guneeno ogw'ekimemento ogw'okutijja ogw'okweraga ogw'obumuli ogw'okwesunaasuna kamese tambula simanga Kristo bando guggwawo lwaki gukoma mu girlfriend boyfriend fiance niwo omuntu mugamba no I love you too till death do us apart webikoma lwaki gwe mulama gwaffe gw'olunaku olwaleero nga natandika naye mwami Kyeyune njagala ombulire lwaki kiri bwe kityo ekisooka yesebo abantu bwe baba nga beekwana binyuma ku nsi teri kinyumanga kukwana Katonda wange era n'okukwana tukwetegekera obeeraawo nga tonnayatulira muntu weetegeka n'omanya nti ngenda sooka mugambe bwe nti kanzijukizeeko abantu nga tukyali mu ssomero wabeera ngaawo ne weegomba omuwala ng'otyo mugamba ng'ate abamwegomba muli bangi kakati n'obeera nga omulengera ng'agenze tugamba agenze ku shotiko n'omala n'ofuluma kiraasi bwesinkanye nga toyogedde naye abeere ng'ayitawo mwesiŋŋanye
oddeyo ewaana ogambe era kale mulabyeko kweko kye bayitanga okwagala omuntu ne weetegekera bw'onoomugamba nga tonnamugamba nogaana okugamba yinza omugamba nti nkwagala n'anyiiga nekimunyiiza bunyiiza yinza omugamba nti nkwagala neyeekyanga ye bwe mugamba nanzikiriza nzireko kigambo ki okukwetegeka kwabeerangawo kati bw'omala okwatulira omuntu n'akuwa audience ne mwogera ebigambo ebirungi n'omusuubiza ate ne mukwana mubaamu ssebo okulimba era okukwana kunyuma ng'ebimu olimbako ekyo bakijjawo ekyokuba nti balina otulimba nga batukwana bw'ongamba amazima n'ongamba nti munaye badde nze njagala byakukiyita mu luggya n'ondeka bwanzikiriza nenzikiriza oba ŋŋaana ne ŋŋaana kikuggyako ki kati oyo batogenda mwagala nze mbadde njogera ku kukwana omuntu gw'ogenda okwagala gwe mugenda okuwangaala naye gw'olina okulimbamu gwe mugenda okuwangalamu ne kwogenda okwana kwetaagamu okulimba olimbamu kko n'ogamba omuntu nti nze gw'olaba bwe mba sikulabyeko sirya naye nga bw'aba taliiwo otuula ku ntamu y'obuugi n'enduli ya ffene n'ogikuba n'edda wali n'oli n'omutyuninga bambi n'agamba omusajja ono bambi ekitegeeza bambi anjagala olaba atalya naye otunuulira omuntu akugamba nti talya ng'olubuto olumutumbidde luti kaakati obuzibu busingira ddala kuva ku bantu nga bamaze kati okwagalana enneeyisa y'abantu abo nga bagenze mu bufumbo n'ekyukira ddala kompulitiri n'ogwa ku mukyala yali tannaba kukola kyakyali mu courtship ng'ayambala n'anyuma alina budresi bwe bwe yagendanga n'akola choice obumugjayo figa n'anyuma alina bulinjari bwe yagulanga obwalinga bukolera omusajja mu courtship kati ayingira obufumbo nga yesala biddira n'agula empale tezitegerekeka ziringa epuloni omusajja takyamuyinako wadde akasikiriza omukazi bw'aba amaze ozzaala abaana n'atandika fokasi yonna n'agissa ku baana abaana bazze mu gwe abadde bebi kakati bebi avudde oleka babebi abatuufu abakyala bw'oba ng'oyagala nebbaawo mubeere ng'omukwano buli ddakiika gulina energy abaana balina ebyabwe n'omusajja alina ebibye infact singa kwagala musajja kibuliramu abawala ye mwana we asooka bw'oba ng'olina omwami wo ye first born focusinga ku musajja because abaana nabo bagenda after 18 20 25 nabo bagenda focusinga ku future yaabwe mubeere n'oguyumba ng'omusajja tewamutuninga tewamutegeera okimanyi abantu bali mu nju naye nga tebaategeeragana okitegeera omusajja mu focusingeko abaana bajja kubeera because eby'abaana balabirire ng'abaana bajja nga third party bagenda kubanga nabo bagenda kufuna omukwano naye atola mwami Ivan abaana mubalekera abakazi baana bo baana biki batabalongoosa tosafuluma naye nga tanyumye kati obudde obw'okufa ku baana n'obw'okufaako sobola bo balansinga ensobi nnene omwami n'omukyala mwefokasingeko nga mwagalana omwana okunyuma kwe tekulina kuba subject ku kunyuma kwammwe ababiri kyenkugambidde nti abantu bali mu mukwano nga tebaayigaŋŋana omwami bw'akubuulira nti bw'oyambala bw'otyo ndabikira bulungi lwaki ogamba nti ate omusumba wange si byayagala abakazi mwagenze ssebo ne mutijjisa abasumba osinga abaami kituufu aveeyo mu kkanisa pasita wange ow'omwoyo tatange ow'omwoyo yaŋŋamba sambala bw'oti nyabo pasita ow'omwoyo mwambalira agatengi omwami wo mwambalira obuteeteeyo obujjayo mu mubiri gwe abakazi afukaamirira pasita ng'omwami we tamuwuliriza awuliriza pasita tawuliriza ani mwami we n'osanga omukazi pasita we nga yamugambye asiibe omwezi omusajja aze okusesa mwenda ayagala kusuna adungu omukazi awoza ndi mu kisiibo saawa mwenda ogwe okuva saa mukaaga ogw'ekiro otaddeko leediyo y'abalokole erwanagana n'emizimu eyita faya omulokola asaakadde obulago akanga buli kintu ekiri mu nju omusajja ayagala osuna ku adungu yafuuka yakubuulira njiri omusajja bwe lwakwatako olw'okuba walokoka n'omunyumiza Yeremiya n'onyumya Isaaya n'onyumya Bebbulaniya ogenda omumaliriza ng'omusajja ewaka waamutama ne bw'oba mulokole nnyo
waliwo leediyo ego eyita omuliro gw'okugoba emizimu lw'ogijjako ne bw'oba mulokole nnyo waliwo lw'okkakkana nga tolina kukola ki kuleeta bintu byaki bya Yesu wakati mu mukwano. Yesu gy'ali naye budde kimu omuyimbira. Tosobola kubanga osiibye January, osiibye February, osiibye ogw'omusanvu kwegamba omusajja asiibira waka kubaawo mirembe naye ate kyeyeekanga ate ndabika ate emirembe agijjewo bujja. Kyekyo kyengezaako kugamba. Tuddeyo ne ku byendya. Abakyala lwaki abasajja batuuka ewaka nga mwali okimanyi bwe muba muli mu courtship omukazi tasobola kulya kyennyanja n'akimalawo. Asunako oluliba saizi ye ekyali wamu olutuuka mu nju nga yafumbirwa n'alyoka atuula ku nkota y'ettooke n'agirya n'agimalawo. N'agejja omusajja akuwahaga nga n'emikono tegyetuuka n'ogejjera mu maka sigala ng'omanyi nti olina okuuma. Bannaye omukazi ng'oluto lwayika ng'osooka dde okubajjeeke olaba adungu feelings zikuggwako. Kakati ngezaako okubalaga mwe bawala bato omusajja bw'abanga yakukwana olina ka size 60 kg lwaki ofuuka kilo 10 ozaala abasiza bwe bakusala bagamba tosiba lubuto tokola exercise tokola ki ne weesanga ng'odimbuse. Nkubuulireko bw'oba wafokasinze ku kulabika obulungi body wise si make up kitegeera you can maintain 60 kg. Kisoboka naye oba olina okumpaamuuko akadda. Njagala tugenda okumukuumulako mwami Kyeyune awo nyintu tugenda otandikira naye nga tunagenda njagala nkujikiza njagala tweyungako ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero ng'onjagala oteesa naffe ogendagenda ku social media handles zaffe za Spark TV, Facebook, Instagram, Twitter. Teekayo kuteesaako okwenjawulo ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero oba teekayo omulamwa gwe wandiyagadde tuteeseeko. Nkujikiza nti omulamwa gw'olunaku olwaleero guli ku nsonga lwaki betuuka mbufuba omukwano guggwawo. Omuliro ogwo hiiti eyo omukwano ogwo gw'ekimemeto ogw'okweyagala ogw'okwebeeramu ogw'okwegobagoba guggwawo buli muntu n'akyusa amaaso ne mwenyiigira ne mwekyawa y'ensonga y'olunaku olwayo. Kati omulemuko tikamawo. Mbakulisayo nnyo mukuumulamuko ebibeera off air badia bibeera bikambwe bukambwe naye nga njagala mbajukize tuli ku Malakai Eco Lodge waneeno Ekitende Entebbe Road eyandibeetaaze ng'olaba otuli wafaanana bulungi nnyo wandiyagala ogenda mu kifo eky'ekkakamu ekirungi tewali kkerere green yekkaguuli engeri olinganga ali ewaka home away from home inabeera Malakai. Olinayo omukolo akabaga oyagala gendako ku ddiina olina kibebi kyewakwanye kipya mwenna mukyali bagoole omukwano gukyali mu banga ekifo ekituufu walina okugenda omwana wa munno muve kumunga akatogo inabeera Malakai Eco Lodge. Ate gwandyagadde otweyungako ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ogendagenda ku social media handles zaffe ez'enjawulo teesa naffe ku nsonga yonna teekayo ekiteeso kyo ate oba olina omulamwa ogw'enjawulo gwandyagadde tubire nga twogerako nagwo guteekeyo obire ng'otambulira ddala wamu naffe. Njagala nkomewo njagala ntandike naye Rose ku nsonga y'emu. Lwaki olowooza omukwano gw'ennaku zino eno gufa mangu ng'abantu batuuse mu bufumbo ebintu bikyukamu? Nze ndowooza nti olumu tulina kukya-acceptinga nti wabeerawo stages mu bulamu ze tulina okukkiriza nti first stage ejja kubeeramu romance kutijja kwegiftinga kola ki waliyo second stage mwegenda okulabira Jozaali atya bw'abeera waka mu t-shirt afaanana atya. Does that stop you from loving me, from still giving me flowers and taking me for dinner? Yes, kubanga o-accepting omuntu gw'obadde tolaba tisinga ompita Rose kati ku date nja kujjanga ne bulungi ne pampering nze ndabika bulungi biki. When you move into the second step obulamu busobola okukyuka because I'm free, I'm everything with you. So third step romance esobola okudda kubanga oba ontegedde mba nkutegedde bandabye we bakofuluuta bw'okola we batomeketa amannyo kwegamba ndabye nti kati olimu obukyafu naye sobola obbugumira oba you understand? We talk about things like nomanyi omuntu kati ono ye mukyala wange muteekinze in. Kati eyo third stage romance eno esobola okudda and even more. I've seen people nga badde eno mufumbo nga courtship nga kiri okay batuse mulamu obw'okuba nga bazadde nga ate batijja nnyo
nabye mukwano gwange omwemwe yagenze ebweru nga bali ku airport balina abaana aba ngali ku airport bwakaba bebekisinga ningamba really forget mwana bakide weird nangamba ngakide weird chicha tosubira mu abaana banango mukwano yes nti otwa ku airport ina abaana bana omwana bali mu 10 plus but nolabanga omukazi kati abadanga bamaze wiki namba mu nyumba naye mpulira missing omusajja wange sekikkiriza abafe okitegeera so after ebyo nanga biwedde omufumbo romance yesobola okudda and even more jukira oba otegedde omuntu kati nze saagala waweddira nze neebuuza lwaki egenda lwaki ebeerina okuvawo ate erina okugenda because olina oku-accepting ebintu ebimu ti it is olina oku-accepting stages nti kati Jose lwaki ejja okubula because eteeka okubula tebisobola kubeera bye bimu tulina kukkiriza but then hoping for the best. Okay. Yeah. Wow. Mwami Kyeyune tukyali ku nsonga y'emu eyo era nga lwaki obufumbo ennaku zino eno kasita abantu babuyingiramu batandika fokasinga kukola kuzaala abaana kukuza abaana ebintu ebityo era ekintu kyayogeddeko n'ogamba nti otufuna abaana abakyala bakyusa amaaso ne bagazza ku baana ne bagajja ku baami nenzijukira nti ate era mu ngeri y'emu okumanya ng'abasajja mwagala nnyo okubaagala omukazi bw'azaala omwana nyunyu abeera wa mwana bana ekyo tukiyige naye osanga omusajja omukulu nga nasagamba nti bannaye kati mukazi wange keyazaala nyunyu alina beera wa mwana oyagala omwana abeere nga ayonka ali wa myezi 2-3 ayonka nawe omusajja emyaka 35 oyagala kuyonka ekintu kyendowooza ekitandibadde kituufu omwana yabeera ayonka omusajja aba anuuna katonda wange kakati waliwo ekintu kyemulina olugirawo gamba nti amabeere ga mukyala wange gaagwa naye nga togawadde space kisinziira mugaliko abantu babiri osuubira ki kisinziira yes. kakati mulimu abasajja abagaayo enkoola oyo bwagwa kunywa ntebe inuggwa agayanga kati ngaawo bamakanika abanuuna oyiro mu kabuleeta tayinza gwa kunywa nto nentakola ki naye ng'ekituufu kiri nti omukwano bwe gwali badde consistently nga abafumbo baagalana abakyala nze njogera ku sayidi ng'ey'abaami omwami n'omukyala mulina okuba nga muli ba mukwano obutaggwa mugeye ku bantu nze nyumirwa okuba nze ne mukazi we tugeya abo nange wendi nnyo tutuula ku mukolo ne tulaba buli ambadde kawiigi akatategeerekeka notunuli ow'embaliga atanyumye tugeya obugatto waliwo omuntu akoona akagato n'omukono oyo nno kagenda mutegula gwe ne mugeya ne mukomaawo nga muli mu jjaamu nimwejjukanya buli ekibadde mukazi we waliwo ne bwandaba nga ndabye omuwala omulungi yangamba nkulaba tojja kulya nojjayo amaaso emboozi eyo esigala eba waaki musigala munyumya ne mudda ewaka ne mutunula ku TV ne mugaa naye ono gwe bahostinze nga byayogera tabitegeera bwe mutyo emboozi tesobola kuggwayo spectrum kwe mwogerera nga muli waka tekoma akuweereza ne message n'akugamba why ulidde byafudde mu maniyu ulidde kwegamba temubeera nga mufuuse bamikwana naye kasi tobeera n'omukazi nga yasalawo okwemulugunya binyiiza ne mubeera mu mmotoka omwana omuwala omulungi n'asala ekkubo omusajja n'atunulayo obutunuzi lwaki omukazi n'azimbagata n'abakazi tebasiba zonto ekimuleetera okuyimbira buli kyolaba ekireetera bbaawo emirembe fokasinga ku ekyo bawo abakutunya abakazi nanga kyekimwesanyu muwaniraawo mugambe dadi nkulaba oweddemu agenda kufuna ensonyi kasi tobeera ng'oboggolera omusajja kino njagala nkibulire n'abakazi ku seeti wano bw'obanga olina bbaawo nga mwenzi ng'okimanyi bulungi nti mwenzi n'obeera nga buli ddakiika omwakyuzi ng'omuleekaanira omuboggolera tajja va ku bwenzi mubale ku ssaawa 9 ogw'ekiro omuyite ebitiibwa biri ebisembayo okuwala Ssaabasajja Kabaka mugambe paapa otyo dadi Mr. Ssabakankabuzi nina kyenyagala twogeremu ng'eddoboozi likakkanye nina kyenyagala twogeremu munnange olina kitabani ekyo kiri mu P7 kigenda fuuka wano ki Ronaldo olina muwala wagenda ofuuka Miss World agenda okukola ku BBC naye okimanyi nti oyinza obutabalabako nga basita okimanyi nti obulwadde buyinza okukusena n'otalaba ku baana bo nga baakabi
nakuwulira oyagala namwandu wa gundi okimanyi oyinza okuseetula ebirwadde ne bitusena oyinza obutalaba kitabani kyo nga kifuuse kyani kinaggaga ky'omu kibuga okimanyi ebyo ebigambo bigenda mukoona ku mutima ave ku bwenzi nga talina wadde singa embeera ebekyusibwa mwami Ivan omukazi naye asobola okukola ki asobola omugamba mu ngeri y'emu kyembadde njagala obuuza fokasi yange eri ku ttooni kasita obeera nga enjogerayo eraga nti tolinga yagala kuwakula lutalo okuriyetinga harmony munange nno tujja kufa okimanyi nga twavudde mu nsi teri agenda kutwala mwanawo ku ssomero lya kabi gye basomera kati munange eyo Tony mwoyogereramu obwobudde agenda biwulira naye kasi tojja n'ekibuli ng'omutwe kyokoze kyankuddeko waya sira nsonga enzikakkanya nga ate ekyokoze kinteeka mu mbeera ya butakkanya kubayigiriza tetugenda mu kukaayana muyige bwe bakwata abaami owemulugunyiza musajja okwemulugunya kunyiiza omusajja n'agendako naawe out notandikire no waleetayo nakanja kuba malaya bo bajje olubeera otuuka naga ndowooza be wakaleeta omusajja n'omutta appetite abakazi bonna ndowooza abazaala okali babagwawaawo omusajja akulese mu kifo ekitanda kya $200 environment ekyuse noga eno gy'oleeta malaaya zo omusajja agenda kwetamwa tugenze out mu live band tutudde basajja bannange banjiyemu kalita katasika nange nkyamuse nga bw'omanyi ebintu bya out omuyayi bw'akuyiwamu naawe okola ki okyamuka kakali oyiyeewaawo lita nnyo omukazi atandika okukujjukiza nekati eri sukaali kyokka eno oli kugula mwenge abaakasasiro baagambye tebagenda mukima oli mu kugula bbiya oli out oluyimba olukunyumira lukunyumidde n'omukyalawo ozinye paka wansi omukazi akujjukiza emyaka gyo oli myaka anozina bino muzze kunyumirwa okitegeera n'atandika okubala zo spendings kyokka nakugamba juzi amalaalo ga maama gaagwamu onywedde bya $500 environment zonna zikyuka amalaalo ga maama gamujjukize ddi ng'ali mu waka wano we muba muze out naye bakukubira ne bagamba nti omwana amize ekijiiko ebyo jja bifokasingako edda buli moment ya laavu tugitwale nti laavu kubanga nkubuulira mu nsi muno olaba stress nnyingi kituufu bizinensi ziremye abasajja gw'okeera n'wakyuzinga omusajja ng'oyogera omuboggolera naye tomanyi URH emukola mails za URH zijjudde ku ssimu ye ekizimbe kwapangisa amaduuka ag'enjawulo bathreateninga okugalookinga akamotoka kavuga kadi yagisingayo azeeyo abaana ku ssomero kakati gwe yali badde amubudaabuda omuyita amannya agamufulu wakabi funayo erinnya lyoyita bbaawo nga ababooda sire bamuyita ku siteegi gy'atemera empuuta erinnya lye bamuyita ate naawe lyomuyita ekiro Kiberu Kiberu Bosco naye kisinziira kati feeri ewaffe omusajja omuyita erinnya lye eba respect negamba Ivan ku ssaawa ki ku ssaawa eri kati gwe teebereza ku ssaawa za Ddungu omuntu akuyita Najjemba abanga ayita Lubaale obunnya bulina obbanga bwe buli obufunayo erinnya lyo nze waliwo lwe nabeera awo maama wange nga bwampita Ivan manya agenda kukubi Ivan naye bwampita Kyeyune Kyeyune kulikayo sooka nno naabe olyokwolye erinnya lyali lya taata ogenda otuuka nga enkoko enyirira bweti kakati naye wabaawo moment z'otegeera omusajja wo nti musajja ayitali bulungi leero kamuyiteyo kanakanya erinnya cocktail mugambe zati osooka kulya olyoka olye oba osooka olya olyoka olye ogenda sooka kulya mmere olyoka olye chef oba ogenda lya chef olyoka olye omusajja abeere ku mulimu ng'akwesunga naye kasita obeera ng'obaluka bubalusi abeereyo mu jjaamu n'agamba zire waka ate singa kitukwatira wano ne bansibira ennaku 3 nga siri waka omuntu asobola n'okweyagaliza okukomera mu kubanga bakwaliyo omumwa nakiraba wano batusalira speed ng'abasajja beewanira mu jjaamu gamba omuntu kalwaliko mu jjaamu adde waka ng'omukazi yeebase era ebyo abyogera wano olweggo naye ku makya ng'agenda tabyogera ng'alaba agenda tuuka leeta ate okudda ewaka nga bukyali wano alina ekyokwekwasa
Olwo yagamba mbu yaddayo bamuta ku Friday yatuuka ku Sunday n'amugamba tulaba kilomita Rose nsonga ki endala zolowooza ezisinza okujjawo mukwano mu bantu nga batuuse mu bufumbo kubanga zo weziri ate bino ebintu biri ku ground tulina obyogerako bibalina okunamu bakyuse ekituufu nga nze beauty believer nga we ngamba abantu nti bw'ofuluma wabweru kakasa nti olabise bulungi bw'oyingira kakasa nti olabise bulungi mwami kyalino kyayogeddeko nti tulungiira ab'ebweru netusigala nga abaami baffe batutabye ate bulala nti eno oba ofuluma olwo omwami omu yagamba nti ye ayagala nnyo okulaba omukyala we ng'ali agenda ku office yandyesunze akoleko naye mu office yeemu because ababeera eyo abalabikira bulungi naye ye abeera ewaka nakakawa gwalaba mu muteeteeyi mu biti fena okitegeera n'abanga yeevuddeko. Second thing abakazi balina engombe gamba nti nze already ndi mufumbo I own mwami kyeyune namutwala ewaffe bamumanyi musajja wange nkyafaayo oti ono yambalanga kawiigi nenfaayo noonya omusajja bandaba endabike bulungi kati already mumufunye nkyayayana ki kati neyeevaako so nze njagala kugamba abantu nti sigala si byangu but at least you ogezaako no pushing mu maanyi go nogezaako so nosigala ng'olabika bulungi looks ebyadda kyanga n'omusajja omusajja osobola omufumbirwa tagala kunaaba kagamba ali awo tebategeerekeka nogezaako koleki okyekake maaso erina okufa so singa omuntu mba mufumbirwa nogezaako okuuma obuyonjo kikulu kulabika obulungi kikulu ebyo ebintu bibiri newoba olabika bulungi naye nga Mwami Ivan, buvunaanyizibwa bwani okuwoomera omukwano guno nga gugenda mu maaso? Bwaffembi. Naye omukyala yalina generator ekuma omuliro gw'omukwano. Kati ono mukwano gwange ava kwogera ku basajja abakyafu oba tayagala kunaaba. Togeza n'omukambuwalira n'omukako okunaaba. Bw'abanga bwe bunafu bwe mukubireko ku simu omugambe leero ogenda kunyoka saameka. Simanyi mbadde nsaba onyokeko ku saa 10 nina gye njagala tulageko naye tusooke waka bw'akoma waggulu wawaguze edda sheva gambe daddy tewandabikidde bulungi wabadde mu silivulesi wawanisa omukono bwoti ndabanga tekigwa gwe tomanyi kitegeeza mukyala alongosa mwami we ne budengedde kayo omulongoose ate abakyala mukkirize mukole choice ku musajja kyayambala abasajja tetulina that art of what ate bw'osanga owakajanja tayagala mugamba byakwambala ajja kuyiga tunuulira bbadde y'omwami wo omugulire obutishaati obumunyumira mugulire gwe kyolina okufaanana first priority erina okuappreciatinga mwami wo daddy make up onakola atya andabikira bulungi kituufu omukyala wo mugambe nti okimanyi nti bw'oyambala ka dress aka round ontabula omutwe naye ate mwami kyeyune ku nsonga eyo abasajja akusanga obadde okambala ng'omulabikira bulungi aleka okufuna ebbuba nayagala obeereko engoye endala z'oyambala naye ng'ate gwe bw'omulaba bw'abeera eri ku ssimu ebyolaba byalaba biba abambadde bwe butyo omusajja yenna bw'aba ayina ebbuba nakyo kikkirize kya butonde akwagala kubanga ate olunaku lwataakububire tojja kyagala so kiba okkenza okusigala nga mulabikidde naaga singa saidi zombi mugambe nti naye okimanyi nti ku mukolo gw'engenda bwe guti sisobola kwambala bwe nti abakyala mulina engeri gye mutwewuunyisaamu omukazi bwe yalinga asula naawe nga mwekwana ng'akoze just visit nga bupanti bwabuwanika awo n'obulaba mumaze mu bufumbo emyaka 10 tulabanga ku kapanti kayambala akukuta alinga akukusa amayembe kati ate maidi bipanti bye n'abijjuzawo obirabira okiraba bw'okimanyi ng'ekinyumo omanyi nti abasajja tunyumira olingiza bakyala baffe omukyala omuyina we naate oba olingiza waaki tomukkuta mukyala wo nga wamwagala takkutika kumakya bamaze okwambala ng'ayambadde akasikaati akampi n'otandika okukubagana obwongo n'oba ayambadde kakimunda oba akoze muba muli mu mmotoka oba ne bugamu naye omanyi lwaki tumwokyamukku wano naye osanga abantu bakola rutiini belwa sande
Samwenda ogw'ekiro balinga abakola sagundi liisho mwami kyayine obudde butikutte njagala mbuuza ekino ekibuuzo ekisembe kyekirina okuba ekyomugaso ennyo mu mboozi yaffe olunaku olwaleero omukwano gusobola okukomezebwawo ogwafa tusobola okuzzibwa oba tuba tulina bireka bulesi ne tugenda bugenzi negye byayonooneka olaba ekizimbe era gwakuzibwa guyinza kuddibwa olaba ekizimbe ekifulukwa kye balinovetinga ne bakijjamu ebigundi ebibaawo bya biki compound ki ne bakikola bulungi ne basiiga langi n'omukwano bagozza obujja guba gwali gwafa buli omu ayogere ku bunafu bwaleeta omukwano okuvaawo otyo oyogera nze njogera ekinnuma ne ŋŋamba nti naye omanyi omwana ayingidde emyaka 2 akyayonka oyonsa ki mukyala n'akubuuza beeri gwemu n'ekinunsi kiri kusemberayo ajja tuka nga bw'ayambala bambi wano omanyi wano bwe wasitukamu balina engeri gye watukolerawo bulungi gamba kati omanyi mugyeeko atandika obusera musse ku mukene sirinza yadde okweyongerayo obudde butikutte ensonga eyandiyagadde okwongera oteeza ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero mwami kyene tugenda mweyongeza buli kyansi tugenda ofuna tugenda batumuleeta lwa nsonga ebigambo bwe biwooma nnyo endyagala oteeza ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero ogendagera ku social media handles zaffe ez'enjiri za Spark TV, TikTok, Instagram ne Twitter. Teekayo okuteesaako gwe kikyolowooza ekireetedde okuba nga omukwano gw'ennaku zino gufa mangu ng'abantu bayingidde mu bufumbo ebimuli ne biggwawo dates ne ziggwawo sente ne ziggwawo ne mubeera mu kuyomba buyombi na kunoonya ssente. Teekayo okuteesaako ate naawe n'omulamu ogw'enjawulo genda ku social media handles zaffe zezimu eza Spark TV, TikTok, Instagram ne Twitter. Teekayo omulamu ogw'enjawulo oyo oba olina ky'oyitamu kiteekeyo tugiba tukiteesako mu ngeri emu oba endala enkujjukiza nti tuli ku Malakai Eco Lodge eri wano eno Ekitende katumulemuko tukomawo n'ebbaluwa. Kukulisayo nnyo mukuumulamu omulungi ali ku Spark TV kyokola kyamaanyi nnyo era ningamba teweetala twabagamba nti ate tugende eri tukomyewo n'ebbaluwa yaffe akanyomero kenkyasinza okwagala bula nga tunaba kweyongerayo nandyagadde okujjukiza nti tuli ku Malakai Eco Lodge esangibwa eno Ekitende Entebbe Road nga nabagambye abaagala ebyokulya ebirungi ebyokunywa ebirungi ekyennyanja ekiri fresh bwe kiva mu mazzi Entebbe bakireeta ku ssaniya nga kikyali fresh ddala abalina obwago obw'enjawulo kwanjula, birthday parties, bridal showers, name it. Mujje wano ku Malakai ekifo kigazi parking yaffe ngazi na buli kimu kirungi okuza mu buzami. Tulina swimming pool y'aba residents oba munange bagenyi baffe abe bagenda okusula mu kifo kino eno. So jangu bw'oba onoonye wantu n'ogenda wiringa ali ewaka Malakai wantu watufu olina okujja. Tuli mu kanyomero kaffe aka ebbaluwa. Girlfriend ali oba boyfriend ali eyo ofuna omukisa okutuwandiikira kyonna ky'oyitamu kyandyagadde twogereko netujja netukyogerako wano netukuwa amagezi n'ali ku TV aba alina kyayitamu n'afunyira kuggwa amagezi mu ngeri emu oba endala. Newandise ebbaluwa n'agamba nti hi girlfriends, nali mu mukwano gw'amaanyi ne bba wange era nga ze surprises, messages ne weekend getaways nga tetuzikoowa. Kyokka oluvannyuma lw'obufumbo buli kimu kyakyuka ne bifuuka routine. Tewakyali laavu, tewakyali caring, tulinga baaluganda kati. Twagalana nga baaluganda naye mpulira waliwo ekibulamu. Sikyafuna excitement eri gye nnali nfuna luli. Obufumbo bwe buti bwe bufaanana oba waliwo ekibulamu. Ayandyagadde oteesa ku nsonga y'ebbaluwa eno nawe ogenda kukola kyekimu. Genda ku social media handles zaffe za Spark TV tunoonyeeko teesa bute wandyagadde okuyamba Rita agamba nti obufumbo bwakyuka era yeebuuza bwe buti we buli neweeye waka oba jjasa we butali bulungi. Ngenda tandika ne mwami Ivan. Rita bimusobedde laavu yali ndala nga byakatandika nakati byanjawulo tewakyali kalaavu yadde akabiibibi bwe bitu ebiri neewuwo mu maka ago oba nze wange tuli basanyufu kuba nze me am a stubborn character, very stubborn at home and I am very open with what I want. Toleeta bitiibwa by'owaka. Nze siina bitiibwa era ngenda n'ensanga abasajja bagambu baakola amateeka 10 agafuga ewaka. That's old fashion. Okay. Osanga oli yakola amateeka nze buli ssaawa 4 nina okuba n'ekiggama kyange ekyakyayi. Aga mateeka olw'okuba tuzze twevolving ebintu bingi ebikyuse. Abo bonna bamateeka 10 babeeranga n'abakyala abatakola. Omukyala abeera waka full time. Ne kati olina omukyala akola. Ofulume waka ku saa 12 naye n'afuluma.
naye alina challenge ezize nawe oyina ezizo Sure. naye yakulifyinga mu bye yasoma naye wakulifyinga kakati tosobola keera n'obeera rigid mu mbeera bwetu naye kati nga tuze ku bbaluwa eyo omukyalo oyo alina okumanya ekyaleeta okubowalinga ewaka statement ezimu abantu abamu abaagalana ze boogera zitta estimu y'abasajja. For example? Okimanyi nti omuntu akeera n'akukompeyalinga ne ba in-laws be. Wow. Ne kikutta estimu ng'omusajja. Mukazi abeera awo n'akukompeyalinga. Nze bawa sisita wange bwe yakola bw'ati bawa sisita wange omusajja n'omutta estimu omusajja wuwo. Formula yammuyira. Ebikola ewooli tebikola wo. Yes. Bawa sisita wayinza okuba yafumbira omusajja eyasika nga yasikira obugagga mazima kati obugagga bwe yasikira obugagga bwe yasikira olw'okuba ebiye bimutambulira bulungi ate gwe oyagala okompeyalinge ku bbaawo agasa obugasi y'obulamu nga talina amuyambi. Abakazi mulina obuzibu otukompeyalinga ne social media eyina engeri gye tuvuga speed mutukompeyalinga ne bakitamu. For me, my father. For me, my dad. For me, my dad. Daddy wo ayinza okuba yagaggawala mu myaka gya 7 nga tewali URA. Obugagga bwe bonna tebabulondoola. Kati ffe buli katono okufuna URA ekola ki? Ekagalako kopi. Kati gy'okoma okubanga buli statement yo gy'oyogera etta estimu y'omusajja bw'afa estimu era mbabuulira abakyala abali ku guuni mu kulaba shame. Kasita oleetera omusajja wo okumulowalinga ng'ebigambo byogera bimulowalinga esteem ne confidence wallahi ne bw'onoogenda mu ssabo n'okola buli kisaddaaka zonna musajja si wuwo naye buli statement yo weewaga omusajja ne mulaga nti yewaakabi daddi okimanyi nti nabadde ntambula eyo ne wabaawo gaye yayambadde essuuti eringa eya bbulu baanaye teyanyumye. Mulimu n'abakyala abakisusa Ivan bakijja ku level yasimanga omwami wa gundi yamukwedde bwati okwedde bwoti n'akissa ne kuba ex mu kitanda gyakitutte n'agamba mbu ex wange yalinga nga nkola bino gwe toli mukukola. Okeera otya ng'olina omusajja kati you are in the future comparing a size okumperinga ex wange yantwalangako e Mombasa waviirayo ki ex wange yampanga 5 buli weekend lwaki wanoba lwaki mwaya baba yali mulungi yakolanga bye wali oyagala. Abakyala ekintu ekibowalinga relationship kitandikira ku ggwe beera creative tegeera bbaawo kyayagala okimanyi nti osobola okubeera awo bbaawo n'omuswitchingira ku mmere n'obeera awo n'ogamba abantu benna mugongo bookya embizzi bbaawa nga ayagala embizzi n'omugulirayo entingezi n'omusurprise nga n'oziweereza ku dduuka gy'ali ate ezo ekyaddondonka otyo n'omuweereza embizzi enti ezi ku gundi ku dduuka gy'akolera n'omubuuza ebintu byo bituuse n'alyoka anyumirwa kubanga obudde bwonna abadde ayinza okuba nga agyagala naye nga obudde bwagirira tebuliiwo. Omusajja kino I emphasize it buli statement erina kumufuula nti waakabi. That is when you have the love and attention ey'omusajja. Kasita oleetanga statement nga zimu retardinga statement zimu repairinga statement zimu disconstructinga walayi togenda mufuna. Era nze mbabuulira funangayo akaseera obuuze omwami wo kiki ekikunyiiza mu byenkola. It's as simple as that. Ekyo kikwane ku side y'omukyala n'omwami asobola okujja n'abuuza omukyala kiki kyenkola ekikunyiiza nti munnange obeera ku ssimu nga ndi mu kisenge abakazi balina sigino ze balaga ng'ayagala osuna adungu naye nga talina bwakutandika atandikira kukuwogganira olera to TV owoganya TV nze topoganyiza TV olwo ayagala kugenda mu kisenge okomeje. Kati sigino z'abantu zonna mwe boogerera tuzitegeere abeera yebyo ebipiira byolaba ebitaggwa kumbe kintu kitono nnyo kugenda mu kisenge waliwo n'abamu nga sitayiro emwayagalira okugamba nti yasuna adungu yakukola ki bw'onooba onoogira nze nina gyenkeera kakati gwe kenyini n'omaa n'ogamba nti owaye enzija. So tulina otegera communication. Communication kintu kikulu naye kisembayo kyenjagala obbalabulako abalabi
tonyiigiranga mukazi wo oba tonyiigiranga bbaawo kusukka 12 hours. Ate ye okay tuwe tonyiigira bbaawo n'akunyiiza n'omala essaawa 12 nga toyogedde naye. Abantu genda mu lusirika lwa wiiki onyumya essaawa 12. Olwo omugabuddeyo omuwaddeyo nga kuliko ne sola. Kiki? Gwe bwoba ng'otaddewo headaches eri waliwo painkiller ogenda nyiigire ewiiki yo eri wali abaana bamuweereza message kwe mulimba alengera banyigira wiiki babagamba zaddi teweerabira okulya lunch ausa ne zikuddamu gwe wewako oli mu kuwoza gwe nno zimbi ettu eryo messages oli mu kuweereza ku simu y'omusajja omusajja agenze kukola olulaba message yo gwe nno zimbi eri ettu eryo eguula agaagamwa naye nga waliwo message eri mugamba daddi teweerabira nokulira mukazi ayinza okuvuma ebintu notandika nataleka okukulangira ne biwakula nze nakimanyira mu mboozi sibala omuntu asovuma bbayo mulegeerye gwe noli wuba obwo obumpi bwewammwe ekika kyonna kyonna n'akizingako kyonna n'avumiramu n'abazadde bamalina okuvumira mu baana omwana gwavuma naye ng'amugamba olega obusiru wa kitaawo nga naawe oli awo wulya kitaawe addira litabani lye eryakufaanana nga liina ennyindo yalireeguuka naye gwe noleeguula ago amayindo go ng'aga kitaawo kati omusajja agenda kujja walaavu eyinza okukwagala agagagere omwana w'omusajja omuyita muswaswangule gwe olw'okuba yiye omo mu buto omwana ali mu kuzanya muswaswangule gwe kitaawo yasemba ddi okugula wano ebintu ebyo ebintu bye muboggoka omusajja akwetamu ate abasajja abasajja abakola ng'ayinza kasente abamwagala tebalikoma ne bwali ba myaka 8 bwe kiri no Moses ali waliwo abamuyita tati olw'okuba ina V8 kiri ku sente bakulya coin omwavu ne boyina emyaka 17 teri agenda kutunuulira oboyina ekiwato ow'ekinana ayitawo wali abaana abawala bonna batandika okugamba yanga yenga akankana baby gwe 17 kanda kuwoza tukyali bato kola ba mu bintu by'okwegumya Rita ndiko gwe Rose Rita agamba nti obufumbo bukyankalanye tabitegeera byasuubira birala lwansinga byeraba nga love etandika byali birane kati byalengera birala magezi kigolinza okukola bitu okusinzira ku mwami Ivan amuwadde amagezi ga bwereere yeekube muto okyalengera ebice ebisanyusa omwami ebigambo by'omwami ono bizibu byakwongerako naye mpoza okwenfasizinga ku bibye nti ayogedde mbu sikyafuna like gifts biti out kati ng'omwami ono bwayogedde bwani yagamba nti gwalina okugiftingibwa kikujjako kiba omusajja to receive gwe totaako kuwa muntu kiraba omwami wo nawe omwami wo olaba nga laavu eggwerera mugulireyo kino mugulireyo kiri suggesting outings mugambe tugendako wano gwekyolabnobulawe mugaba mmalamu amaanyi omuntu wakoma wakwata sookisi zaafuuka sookisi kiki kye bandi bawadde muntu n'ogulira obusookisi obuwaleti obusipi obwo buntu twabukoowa waliwo ayinza n'okugulira bbaawe box nga tezimutuuka nga nnene nedda kyabeera asobodde kubanga emu esinga 0 anti kyengezaako gamba omukyala gwe kennyini gwoba osasula ekyemisana kwolwo yambala nze nkyefasayizinga katonda gwe yawa amagulu amalungi agasikaati agakweya mu ttaka gaaki fulira mwami alona yagamba katonda gwe yawa akawato kalage omwami wo yekka oba n'abalala yambala akawato kokalage mugende out gwoba osasula bw'abanga ajokke nakyo gwaba asasula ne bw'aba talyoke kambale ne bw'aba talyoke tebabonera amaka nkubuulira na obwolumu obulabulabo buno bwe mugamba kati nga kino ekifo wetukoledde bakitani Malachi Ecology jangu gw'omukyala ng'oyo Rose agambye bbaawe yakola Rita nti bbaawe simanyi byebbowa ebintu byakyuka tebakyagenda ku zi date nights ze bagendangako yaba akasasula agambe omwami nakafu abaana tubaleseewa nkubuulireko mwina abazadde nkubuulireko n'ozunzanga baana bwammwe abasajja bagoba abantu ewaka abooluganda abakozi bafuuka bazibu abaana bali ku ssomero kati abaana bali mu kisulo funayo ka weekend okase mwami wo kafuneyo agenda
naye ekikazi tekinyiga nti abakazi bagamba sente zaabwe za kikazi kale sente zammwe ez'ekikazi zigenda kubeerawo ngeno obufumbo bufa abasajja bababuli gwe kolayoko research olaba abakazi abalina sente oba abasanyufu kiki ekibaga abantu bagenda ne bakulembeza ekintu sente sente nnungi naye sente creating status yes sente creating a status but in the actual sense the most important is the happiness and peace. Yeah. You will accumulate a lot of money and repel so many people and attract only vultures. Wow. Ojja kuba ne sente naye nga buli asmilinga naawe parasite. Nakyakwagala. They are not genuine. Kyokka bw'obanga oaccumulatinzeko akatono but all these other factors nga nazo ziconsiderinze. Kiba nesiina nnyo naye omwami wange mwagala naye osanga omukazi nga yakuba sente ze mu kikuubo walenga buli musajja tamwagala. Yafuna karakita y'okujooga yafuna karakita y'okulangira tobeeranga kaawo n'osanga omukazi nga asinga sente omusajja bambi ng'agezaako okubeera nga naye nga omukazi amugamba singa nno nga bw'oyagala okwegatta bw'oyagala n'okunoonya sente obudde butukute Rose ebigambo bye bisembereyo ddala by'owa Rita ekira akulangira wano mukuwala mpa ekitanda opakuka naye bakugamba oweerera abaana naye nga ddala petayita omusajja abagenda kugijjawa era oyiikanga wayipa oyiikanga wayipa ebigambo byange ebisembayo sabira obufumbo bwo buli omu kyokkiririzaamu talk to your God mugaye Katonda obufumbo ndaba bujuuga then nga tewerabira okwefaako zibanaye okwefaako kikulu baana mmwe labikanga bw'oyagala okuwulira nti abalala boolaba eyo singa obbanga abalaba naye nga atuuka n'agamba iya naye mukazi wange wadde mbalaba wali eyo abasinga but pray. Okay. Akatale keka kowa Rita wamu na buli mukyala ali ku Spark TV mu kaseera kaneno briefly akatale keka obufumbo weeyagale ne bbaawo n'omwami weeyagale ne mukyalawo ebisigadde bitreating ng'ente ng'egenda okunywa amazzi mu ddaamu ng'ebikere biwoggana teesobola butaganywa. Onfunye the noise of the frogs will not stop the cow from taking the water from the pond. Abalala bajja okuba nga babajajinga oyo naye atigisa nnyo bbaawe babeereyo bagamba mbona omukazi yamuloga omusajja omuyisa bulungi just babeereyo bawoggane oyo naye agenda n'atukuba kakazike mubeereyo ebikeeto bibakoleki yagala kakaziko kasituleko bane datinga ku muntu gw'osobola ositula omukazi bw'azirika ku ssaawa tugende tatugikuleke oli munene nnyo ng'oba yogedde ku banene ate obuvudde buvi mu mbeera twasigala kusitulibwa mu akaziko bwe kazirika keesitulira okaleeta emmoroka mu paakingi naye oba n'omukazi nga bw'aba yazirise okubira chairman werosi chairman n'akubira vice ne banoonya defense ne baleeta ebivubuka ebiri awo ku kibanda ku mbaawo bijje biyoole mukazi w'omu pressure zimukubye awo yaba asusse. Tweyanziza nnyo omwami Kyaine olw'ebigambo ebirungi by'otuwadde tugenda kwongera okumweyongeza omwami ono olwansonga ebigambo byebyo byennyini bye mbadde nga ndudde okuwulirako ekigambo akyogera as is tayite n'ekitiyo n'akiika ejiiko nedda yandagala oteesa ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero mu nebbala olunaku olwaleero gendagenda kushumira handi zaffe ez'enjawulo TikTok, Instagram, Twitter teekayo kuteesaako ku mulamwa oba ku bbaluwa tera mu ngeri y'emyandigadde obaako omulamwa ogw'enjawulo gwega tuteeseeko olina ky'oyitamu kiteekeyo tujja ba tukiteesaako mu ngeri emu oba endala. Malachi Eco Lodge wetusiisidde olunaku olwaleero ebyokulya biri wali mbirengerako bulengezi akawo kankuba left right center ndi bulala njagala kuva ku kamera ngende ndye lwansonga ekyennyanja nkirengera n'amaaso kintunuulidde eyandiyagadde okujja ku Malachi esangibwa Entebbe gajangu banoonyeeko eyandiyagadde okubuukinga agenda ku websites zaabwe bagambe kiwetaaga oyagitaaga room yefaanana etya inene intono oyina abaana oyina bagenyi balina parking engazi bategeka emikolo balinayo omukolo gwandyagadde okukolera wobagaba gwe obutono balina swimming pool y'abagenyi so kina kiwandyetaaze Malachi we wantu watuufu woyina okujja. Beautiful Subrabbits ng'asangibwa ku Namaganda Plaza yayakoze ku kya makeup nze nani nga kyakulya eyandimwetaaze Sabira munoonyeko oba ku namba ye y'essimu ogendagenda kushumya handles ez'enjawulo noonyayo namba z'essimu lengera ku bantu bakozeeko gwonna omukolo gw'oyina agenda beera akuddaabiriza abandi yagadde okunfollowinga social media handles zange zonna ndiyo nga Jose Naji oba most wanted nandi yagadde abalungi baneeno
babasiibule aye tugende tulye ekyennyanja kya Malakai kiwulira kiwunya n'okuwunya. Okay. Naye nga Rosette Tendo lyerinnya social media Rosette Tendo mbale kulaba Spark TV mbale kutuwagira Spark Girlfriends ate era nga ye mumanyi tubaleetera abakabi era buli lunaku subira ekyokya. Okay. Njagala basiibula nange nesimbyewo nga MP Nakasongola. Okay. Era njagala bannayuganda abalaba Zungulu mu supporting munteekemu amafuta munteekemu eza poster munteekemu eza t-shirt ba billboard njagala yingira parliament mulundi guli nesimbawo nembera wakubire nafuna obululu omutwalo gumu 12,000 bungi kabula kata. So abawagizi ba Zungulu ne NTV ne Spark ne bannayuganda mwenna munoonyeeko mumpagire. Zungulu ye mwami oyo yatuula mu gundi eyo episode eyo ya Zungulu n'asengeka ebigambo bigwe n'obeerewo ng'oseka busesi n'ogamba ati bino abigasa ate nebifaanagana n'ebyali mu kwogera. Tugenda berekereza abalungi tubaagala nnyo temuva ku Spark. Programs endala ezikyajja nnyingi nnyo tukwatagane same time. Bye bye.